Hello bankwano mbalamusizaako amannya gange nga nze Ssenga Fifi nga bulijjo era ng'olunaku lwaleero nga nkomyewo ne puroguramu endala. Puroguramu yaffe eya leero ngenda kubeera nsomesa abakyala ku ddagala eryongeza obwagazi bw'okwezina. Gwe omukyala yenna ng'oli eyo nga toyina kye twandiyise nti oba amaanyi g'ekikyala oba ng'omukyala yenna ng'oli eyo nga toyina bwagazi bwa mukira, nkuleetedde eddagala. Tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bwe tuti. Ogenda kukwata ekintu kye bayita nutmeg. Nutmeg ebeera spice era ng'etundibwa mu supermarket. Nutmeg ye spice ekyasinze okulinnyisa obwagazi bw'okwezina eri omukyala. Omukyala yenna nga toyina bwagazi bwa mukira, nga gwe ne bw'ogulaba nga toguyoya, era ng'omwami ne waaba ng'abadde akukwatako oba nga akuweeweeta nga toyoya kuyingiza mukira mu manayo, nkuleetedde eddagala lya nutmeg. Nutmeg spice eyo tuyinza oba tetugirima e Uganda, naye ate osobola okugigula mu supermarket yonna ekuliraanye. Nutmeg tugikozesa tutya? Ogenda kukwata juice ogigule, okole juice wo yenna gw'owulira gw'oyagala, oteekemu nutmeg oginywere mu juice gw'okoze. Nutmeg omukyala yenna ali eyo toginywa nga toyina musajja agenda kukuzina. Nutmeg w'oginywa egenda kuzuukusa obusimo bw'emmana, emmana yo ebeere ng'ekutujja ng'eyagala kugizina. N'olwekyo gwe omukyala w'oba toyina mubeezi togikozesa, gireke. Nutmeg ginywe nga wabulayo eddakiika 10 oba 20 okusisinkana omusajja agenda okuzina, oba ng'obuzayo eddakiika 10 okuyingira ekisenge. Nutmeg osobola okugikozesa ng'emmere, ng'ofumba ebyokulya byo n'ogikozesa nga spice esizoninga ebyokulya by'okozesa, ngamba nga oteekamu nga obunzaali ng'okozesa nutmeg obuwunga. Nutmeg yeeno gyembalaga wano eno, yeeyo spice. Genda mu supermarket ogambe njagalayo nutmeg. Nutmeg osobola okugikozesa nga oginywera mu mazzi agabuguma, ng'ogiteeka ku caayi oba mu mazzi agabuguma n'oginywa. Nutmeg w'obeera oginywa osobola okunywa ekikopo kimu ne wayitawo eddakiika nga 2-3 n'oddamu ate era n'oginywa. Nkugambye omukyala yenna ng'olwawo okuyima ng'omusajja abadde akukutteko oba ng'akukutte mu mana, nywa nutmeg. Omukyala yenna nga ne woolaba omukira nga toyaayaana, nga toyima, nga teweewulira nti ogwagala ogukuyingira oba bakuzine, kozesa nutmeg. Omukyala yenna nga toyina appetite ya kwezina, kozesa nutmeg. Nutmeg mu luzungu tusobola okiyita nti increasing libido y'omukyala. N'olwekyo omukyala yenna nga libido yo eri wansi, kozesa nutmeg. Ng'oyagala okwongezaamuko, kozesa nutmeg. Nkugambye omukyala yenna nga toyina musajja togikozesa. W'oginywa ogenda kuwulira ng'emmana ekutujja, ng'owulira ekusiirira, ng'owulira obwagazi, ng'owulira oyagala kuzinibwa. Nga tuvudde ku nutmeg, tugenda kuleeta ekintu ekirala ky'osobola okukozesa gw'omukyala n'ofuna obwagazi bw'okuzinibwa oba obwagazi bw'omukira oba obw'embolo. Omukyala yenna osobola okukozesa kye tuyita ladies fingers, y'ekyo kye nkulaze mu kifaananyi.
obuntu obwo ogenda kubukwata obukolemu juice omunywe. Obuntu obwo osobola okubunywa nga wabulayo eddakiika 2-3 okuyingira mu kisenge okuzina. Osobola okubunywa emirundi gy'oyagala oba ebikopo by'oyagala, tebuliiko overdose. W'obeera nga tobunywedde bukalu osobola okubutabulamuko omucungwa. W'obeera nga tobunywedde nga juice osobola okubufumba n'obukolanga emmere oba enva n'obusiika bulungi n'obeera ng'obulya. Omugaso omunene ogwa ladies fingers kubeera kuleeta mazzi mu mmana. Kitegeeza nti omukyala yenna w'obeera n'amazzi mu mmana obeera oyo yakuzina. Ndowooza okitegeera bulungi. Emmana bw'eba nga mbisi obeera oyo yamukira. N'olwekyo omukyala yenna ali eyo nga toyina bwagazi bwakwezina oba nga toyina appetite, fuba okulaba ng'okozesa ezo ladies fingers. Obuntu obwo w'obeera ng'obadde tobukozesezza nga bwe tugambye, osobola okubukwata n'obukaza n'obusa bulungi n'obunywa ng'obunywera ku mazzi agabuguma, n'okola kye tuyita ensaano. Era osobola okubunywa essaawa yonna w'oyagalidde. Naye jjukira w'onywa ogenda kufuna amazzi nga mangi mu mmanayo, kitegeeza obeera oyagala okuzina, kubanga abakyala abasinga tebabeera na appetite ya kwezina kulwokuba nti aba awulira nga mukalu. So obuntu obwo buyambako. Ekintu ekirala kye tugenda okukozesa, osobola okukozesa obuntu buno bwenkulaze bwe tuyita obuboga. Tubuyita buboga bw'ekabaale. Obuntu buno nabwo bulungi nnyo mu kusitula obwagazi bw'okwezina gw'omukyala. Osobola okubulya nga enva. Osobola okubukaza era n'obuggyamu ensaano. Osobola okubuteerako nga kye tuyita enva endiirwa oba okitegeera, oba okutokosa amazzi n'obeera nga oganywa nga mu lunaku n'obeera ng'oganywa ng'ogatadde mu ccupa, n'obeera nga oyongeza ku bwagazi bw'okwezina oba ku bwagazi bw'omukira gw'omwami wo. Kyokka ebintu ebyo byonna byemmenye, osobola okukwata nutmeg n'ogatta mu juice owa ladies fingers obwo bwenkulaze, n'omala n'ogattamu ne kano eno akaboga, n'obikuba byonna wamu mu blender n'obikolamu juice era n'obinywa. Naye nkugambye nutmeg tomukozesa nga toyina musajja, spice eyo gireke. Bw'oba toyina musajja, bw'oba oyina omusajja agenda okuzina, gikozese kuba y'amaanyi mu kusitula obwagazi bw'okwezina n'okubeera nga esisimula obusimo bw'emmana n'obeera nga oyoya okuzina. Mwebale kulaba vidiyo yange, neyansa neyanzeege. Mbasaba musubscribing mu liking, nja kuba nga nkomawo n'ebintu ebirala. Musiibe bulungi, mweraba.